Muli mutya nze waswa Emmanuel tusinzira Kampala Uganda ne tubaweereza amwena abatugoberera Edgar Wycliffe Sale abeera okuba nga asettinga amataala n'okukola ebisigadde nange nenkolako byensobola. Omukyala Mathake yakomyewo mu bujjuvu mudde mu muwagire nga sinagenda waawo ku 0709 abaagala okukola internship TV presentation video production kuba ku nambe yo bakuyambe gwe nasomera ku campus university. Kakati omukyala Mathake yomu ko badera still mawuli gunogo no mwaka ya bulamu nendo zazemu nafuna obuvumu nadda yabadde alina kembozi janyumi yake mukwatakawo n'abaako byatubulira about what really happened eyo bulamu bwe na bikikati byazaako. Omukyalo n'agamba mbeera gye yayitamu yamutokyalinga nnyo obwongo lakwata ali clear mbigambo bye okusaba kubyasooka ofuluma ati tebyali musoma nnyo omusajja akuba ebifaananyi ate biki but this time around yavuddeyo n'agamba nti yamukuba ebifaananyi ebyo baali balina entalo zaabwe yali agala kumutokyalinga psychologically era nga yali yamusuubiza nti nja kubonyabonya psychologically paka lw'onoofa kyekyo ekigendelelwa kye era nga yagezaako n'akituukiriza to that point wabula Katonda nambeereramu Mathake n'asigala nga mulamu n'atafa era bw'ati akomyewo namaanyi addemu azanye emizannyo gye ne badde akola ebikomedi bye. Omukyalo nalina series zaalimu ze bayita kyaddala za featuringamu zirabika zigenda kuba zimuwa hype endala. Katukusabire madamu olabika bulungi wakomyewo nga olabika bulungi nnyo nga bulijjo tonnaggwako weebale nnyo nnyo mumusupporting byonna byali oyo omukyala photographer kakubire n'akalango mukuba ebifaananyi amunoonyako is a good photographer ate muzanyi wa comedy mumunoonye kajja kubanga bakwasaganya mukyala Mathake. Kulikayo nyabo gyobadde lifestyle tujja kunoonyako tunyumyeko naawe emboozi otuwulire engeri gye bitambulamu nga gwe Mathake n'engeri gy'obirabamu. That is it. Y'omu kuba suffering ennyo consequences za nudes okusaasaana oyo olwavaako Becky Jiko n'akikwata munene ekimuyisa bubi naye kale kasita musigala mukyaliwo ate Katonda nga yamubeezi mujja kubeera bakabi. Bwe gutebe guli tuli ku Uganda Lifestyle Dr. Biv Organic abangamu nga tukwasaganya. Dr. Senjobe, thank you so much for the good support you're giving us. Weebale nnyo Dr.